ntuzitwala mu mawanga agatwetoolodde akasente ne katandika okuva Congo, Kenya, Germany ate ne kayingira mu Uganda. Bwe katuuka mu Uganda tukagabana n'abasajja n'abakyala abalimu omutto guno. So bwe naakoma olindaba nga tekisoboka kukikola omuntu omu netutagetinga nga buli saabu kawunti twetaagako omusajja oba omukyala agikulembera nga tumuyita community investor CI. Operational structure yaffe twagizimba abawayanguza gindetere. So bwe twalaba nga kisoboka na buli kyalo netusaayo omusajja oba omukyala ayitibwa ambasada w'ekyalo. Netutagetinga abantu 36 buli LC okwetoolera eggwanga lyonna. Ng'abantu abo 36 buli kyalo okwetoolera eggwanga nga bwe tuyimirira naye emyaka 3 asobola kuyingiza obukadde 3 alidde anywedde ate nga muntu wa mu kyalo ng'akolera ku Afrika y'ettaka. Nga ku Afrika y'ettaka asobola kukolerawo ki? Okulima herbs and spices, okulundulako obumyu obwetaaga ekifunda. Emyaka gitumaze n'Abanyayuganda nga tukola bizinesi eno emyaka 6, twebaza Mukama, so far tulina ba members 56,000. 56,000. 560,000 abalimi abalunda. Ate twebaza Mukama mu bantu baffe abutulina abutwatandika nabo nga balinga abatalina kyebalina. Tulina already abantu ababeera 4,400 abayingiza millions 3 okutta waggulu buli mwezi. Twebaza Mukama mu lockdown eno gitubaddemu tusobodde kugula Rosemary obutuguze ku Banyayuganda mu lockdown mu muggalo Rosemary wa 7,000. So mu store ngenda kukulambuza eya wano yokka erimu Rosemary wa Bumbo nga twamuguze mu bantu abalimu ebintu bino bimala emyezi 4 ne babukaza ne babireeta. Mu lockdown eno yokka tusobodde kugula obumyu bw'abantu obuwera bwa miliyoni 1,200 akawumbu kamu n'emitwalo n'emiliyoni nga 200 nga balunda omumyu babutuleetera. Ebyuma tugenda kubikolaga byonna ne bitukola. Mu lockdown eno yokka twawandiisa abakozi abavubuka wakati w'emyaka 2 ku myaka 35 abavubuka 1,206 ntubawa emirimu. Naye ekitongole kirina abavubuka abakola mu kitongole 4,400. Bangi bali mu maduuka gaffe okwetooloola eggwanga. Abalala babeera wano mu paakingi, abalala batambuza ebintu, abalala badreva, abalala basala Rosemary bamwanika ne bamutuusaako, abutukola bakola nga bakazole bala nga si balimi abutusasula omusaala. N'abeerako mu nsi z'Abarabu ne batulugunya nnyo, n'alaba Abanyayuganda nga badduka mu part of Africa mu nsi erina climate oweza y'olaba ate ne baddukira mu nsi z'omusenyu nga banoonya okubeeru. Nali mu nsi z'Abarabu n'agenda okusanga obugagga bwabo bwonna babujja mu Africa. Baddira ebintu bino ebyaffe ne babagattako omutindo ate ne babituleetera. Omuntu akasente kafunye mu mata, kafunye mu nte, omusaala, MP, tumaliza nga products zonna bazituwa ne batwala obugagga bwaffe. Bw'ogenda mu kikuubo ky'e Kampala buli lunaku bakola seeri za buwumbi nga 5 naye obuwumbi 4 n'ekitundu bw'omala okubukungaanya bwonna bugenda mu nsi z'Abarabu, mu nsi z'Abachina n'ebintu ebirala. Uganda bwe yamala okuyigiriza ekibayita Buy Uganda, Build Uganda, ate ne bava eri ne bajja wano ne bazimba ebisitowa nga bino ne baddira amazzi agaffe gebakozesa kemikozi eziviiri. Kemikozi zonna ezikola ebintu byonna ziviiri. Kati ffe bagattako bugasi akasente tebamaze at the end of the day baganda baabwe bakatwala. Kati ninda bwe tulimisa Abanyayuganda ekintu kino nga 90% ekola products ziri zonna z'olaba ng'eva ku mulimu wa bulijjo. Okutegeera mu kampuni eno weekoma okukula n'omuntu wa bulijjo ewakoma okugaggawala n'obulamu okukyukira ddala. So twebaza Mukama bw'oba nga olufuna obudde ndukulambuza wano mu Mpigi n'e Wakiso
abantu abayingiza miliyoni 3 kudda waggulu nga kuva mu bintu bino n'obumyu. So ekirala twebaza Mukama obudde butumaze, buli disitulikiti enyinamu offisi kwetolera eggwanga Kaabe Karamoja. Kati sofa sub counties ennyingi tumaze kuzikavalinga, bano be bakulembeze ba sub counties. Nabo temu kubakolerayo amaduuka, be balabirira endimiro obumyu. Kati mmotoka yaffe bwepakira Rosemary gana amajaani, ebizigo, perfume, bwemala okubitikurira ku dduuka eri mu byalo ate ekomawo n'obumyu n'ebintu bino. Kyekifudde South Uganda kuba yanjawulo kampani endala. Bwe zimala okutikula soda ezitikula amajaani zikomawo nga tezina kizeetise. Kitegeeza ffe tuli banjawulo, bwe tumala okutikula soda waffe amajaani n'akawunga, mmotoka ekomawo ng'etise omulondo, omujaaja, obumyu, akasente ne tukagabana n'abantu ba wansi. Ekitongole kikoma okusituka n'abantu bali kyekifudde ab'enjawulo. Binjogera bituufu oba? Amaduuka mugalina oba? Rosemary mulina oba? Akanika wooma oba? Mukalya? Buli lunaku twetaaga obumyu 4,000 buli lunaku mu kifo kino. Twetaaga 4,000 rabbits nga tulina okukozesa miliyoni 10-12 okugula obumyu obwo. Tukola mu sausages, tulina restaurants, tulina nabutubu supplying. So twasanze ng'ekintu kyangu nga gavumenti ebyo byonna byogera abakozi buli bugaga byonna ebitukola tetufunangako nanusu 10 kya gavumenti. Ono akimanyi mu campaigns za wano zonna ezabadde azifundinga, oyo akimanyi. Mu campaign naddira abavubuka bameka abali bokya ebipiira bonna nimbakunganya ku hoteri ki sebyangu, nimbagula za uniform, nimbawa emitwalo emeka, nimbasiga emiddala ya capati byonna ku ssente ezange. Sifunangako nusu ya gavumenti nezi. Kati ng'omutandisa okujja singa mutukwatako tulina mashini ebintu bino byonna tubikolesa emukono. Abaana bonna bali eri bajjude. Singa tufuneyo mashini emu yokka tusobola kuwa abavubuka miliyoni emirimu, miliyoni y'abavubuka nga buli muvubuka ayingiza miliyoni ya ssente buli mwezi. Halo? Nze ndope? Bwe atandika ekintu kino nga nyina SACCOs buno groups zino za cooperatives ezinteeka miliyoni 8 awatali magoba, balime balunde tebakomyawo ssente, bakomyewo ebintu bino. Bwe muwola miliyoni 3 n'alima n'alunda, buli bwaleeta Rosemary ono tumusala 30%. Bwaleeta Rosemary wa miliyoni 1 tujjako emitwalo 3 bwe tusala ku bbanja, ate emitwalo 7 n'addayo nazo. Kati bano bakulembera biri ne balwanisa ekintu ki. Kiropye ndope kirala mugende mulunde obumyu muvamu obunafu. Ekirala ekisembayo twebaza Mukama badde naffe. Ettaka lya Uganda lyerisingayo obulungi mu nsi yonna kubanga lyetoolodde buli gomborera mu Uganda gyetoolodde, buli disitulikiti gyetoolodde, ate kati buli kyalo tulinawo omulimi oba omulunzi wa South Uganda. Uganda yonna kati eri mu mikono ya South Uganda. Mbadde ntegese omwereso naye ku lw'embeera nga tutegese omwereso okulaga eggwanga South Uganda kyeyinawo. Kyetukwere nga twetegese omwereso ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda guno, naye ku lwako tugenda kubaawo nga tutegese Namboole omwereso okugikuba nejjula olunaku Namboole ng'ejjudde, ate lwe olunaku olulala neekololo nga tuzikuba omulundi netulaga omwereso nga zonna zikubyewo. Kati naffe pulezidenti ategeere nga haliwo abanyayuganda abeekozeemu omulimo okulwanisa obwavu nsobako ekitugatta ku Uganda yaffe. Ekitiibwa n'ettendo Mukama bimuddire. Katonda waffe agulumizibwe. Ayimiridde mu maaso gammwe nze Rosemary Nansubuga Seninde.
abatammanyi kambagireko mu ntegeere. Bassebo ne bannyabo, okusookera ddala ntwala omukisa guno okwebaza ekisa kya Katonda. Neebaza Mukama atuwadde obulamu kyekisinga obukulu. Neebaza Mukama atuwadde emikono, atuwadde amagulu, atuwadde obwongo. Abannaffe abalala kabe kasinge bakuba mayinja, naye ffe Mukama byonna abituwadde kubanga atwagala. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo, okwebaza Mwami Kateeba. Njagala Taata okukwebaza kubanga ekyamazima mu nsi muno si gy'emyaka gy'omala ng'oli mulamu. Mu nsi muno si bwe bugagga bw'obeera nabwo n'ebizimbe bimeka by'ozimba. Naye ekisinga obukulu mu nsi muno ly'ettofaali ly'ogatta ku bulamu bw'abalala ne bikyusa obulamu bwabwe. N'olwekyo neebaza omukulu ono okuba nti ye bwe yalaba enteekateeka esobola okugatta ettofaali ku bulamu bw'abalala n'agiteeka mu nkola, n'asalawo n'anoonya ensimbi ez'okulaba engeri gy'ateeka essanyu ku matamu g'abalala. N'olwekyo ssebo nsaba Katonda omulungi ow'ekisa akwongera amaanyi, obulamu obulungi, naye okusinga ennyo akwongera amagezi okwongera okugatta ettofaali n'essanyu ku matama g'abalala. Abaagalwa, nyimiridde mu maaso gammwe leero sizze nga mubaka kubanga sikyali mubaka wa Paalamenti, naye nze Director owa Mobilization, Recruitment and Cadre Development ku kitebe kya NRM. Manyi mwenna abatudde wano muyinza okuba nga abamu temuli be NRM, naye ogwo si musango kubanga ssemateeka ya Uganda yakkiriza bannayuganda okubeera mu nkola ey'ebibiina ebingi. Munansaasira ngenda kwogera ku nteekateeka etuleese olwaleero, naye nga Director siyinza butayogerako mu kwebaza gavumenti ya NRM. Ebiri paka ku 15 kisinzira ndowooza ku saizi yaako. Kaakati bassebo ne bannyabo akamyaka zaala buli lwakazaala ne kafuna olubuto. Lwaki tetukola bintu nga bino ebisobola okutuyamba okujja abantu baffe mu bwavu ebiteetaaga na kapito nnene? N'olwekyo mbakubiriza abaagalwa, mbeegayiridde ate nga mbasaba mmanyi emyaka 5 egijja we ginaggwerako kubanga bannanga abaagalwa abamu ku mmwe abamu ku ffe emyaka giyinza okuba gituludde, naye tukyalina abaana be tuzadde be twagala bakulire mu mbeera ennungi. Kye nayitamu nga nzirukadduka nsaba Mukama abaana bange n'abazzukulu baleme kirabako. Nkiwa namwe temukyagala, ozimbye akayumbako ne bakaba katono, nkiwa mukwano gwange oyagala obeere n'emirembe. N'olwekyo bwe tuwulira bannaffe ab'emasaka nga bayita mu kye bayitamu ogamba kigira kibeereyo wala, naye Mukama atuyambe nakyo kiggwewo. Kakati kubanga emirembe egyo kugyagala nze ndowooza tusooke tukulembeze tuba tutya mu mbeera embi. Etunaamala okukulembeza ekyo ebisigadde bannange mujja kukizuula buzuuzi nti bannange emirembe asobole tukumira emirembe tumuwagira abeerewo tusobole okumalamu. Kubanga tamanyi omuntu kubulwa kyateeka mu nsawo. Bulijjo omuntu bw'abeera nga talina ssente oli ne bwajja n'amulimbalimba nti olwaleero lw'ogenda okugaggawala senga Seninde ava ku bukulembeze bw'aliko. Simulimba ndowooza omwana nnyo okulaba nga Seninde avaako osobola okugaggawala mu lunaku lumu. Kyenjagala okwongera okuteekako essira, mwe abakulembeze abali wano njagala kubasaba tuyigirize abantu baffe ebyokwagala ebyakagwirawo. Kyekyonoonye abavubuka baffe okwagala akagwirawo. Nagenda n'engaba ensolo asaka furayi embisi. Kaakati bwe nagabira abavubuka ensolo ezo njagala okubabuulira nga mbaweereddeko n'emmere, naye nali sinnaba na kukkirira mu katawuni ekasangati ng'abazitunzi kubanga bo baagala kakola ki akagwirawo. Bakwano bange abaana mwe mubazaala abatufuukidde ekizibu, abakwata ebijjambiya ne batema abantu, mulowooza bazaalibwa Bungereza naye bazaalibwa mwe mubazaala. Nsaba abaana baffe tubayigirize
bulijjo omwana bw'aba tayagala kukola nga talina kyakola bw'afuna abamugamba nti jakutumya okumbyaga ejja tuyamba okufuna ssente ez'amangu agenda tuka misinde naye ng'okyaliwo oli mulamu kyakolebwa mulirwana bw'ota omulwaneko oludda ajja kukikola ggwe nina mukwano gwange omwana we yakwata ejjambiya n'abejjula nnyina ng'amugamba maama nze kuganya enjagala emitwalo 5 nga togimpa ojja kugimpa lwapaka omukyala namugamba mwana nze sirina ssente aba akutamya ayoza nnyumba asimula nnyumba omwana n'aleeta ejjambiya n'amukutula bwe yamukutula ekyayamba teyafiirawo naye n'okutuusa essaawa ya leero omukyala kati emyaka 3 down the road yalemala yabongobala yenna tasobola kutuula tasobola kutambula tasobola kuyimirira buli kimu akimalira naye lw'abaana butabakuza mu nkuza nnungi butabayigiriza mu gumiikiriza butabayigiriza kukola nakumanya nti omuntu alina kutuuyana okusobola okufuna kyafunye bannayuganda tulina omukisa era twefuneko okubeera nti gavumenti nze sikiwulirangako wadde mu gavumenti y'obote wadde mu gavumenti y'amiini sikiwulirangako nti bateekawo ejjamba nti liiryo emyoga giikyo ez'abakyala zizo n'ez'abavubuka ne bateekawo n'ezakakati zebagenda okuwa pulezidenti yagambye parish model buli kumpi muli muluka ayagala kubeera kumpi n'obukadde obusuka mu 10 obukadde kumpi 2 naye nga ssente ezo zigenda kugatta maanyi kati ezo parish model egenda okukolebwa bakwano bange egenda kutuyamba kukola bintu bya agriculture bw'obanga ogenda kukola bya Rosemary mwekole ekibiina musabe ssente mu parish model ogenda kulunda mumiyo ezo program za agriculture musabe ssente ezo emikisa giri ku mmeeza mukama agituleetedde ng'ayita mu mukulembeze mbasaba tugikozese abaagalwa tugikozese kubanga eriyo bannaffe abatalina mikisa egyo mu nsi endala naye ffe tuzirina ng'ate mukama atuwadde n'omusajja ow'obuvunaanyizibwa gwawadde omukisa ajja bituguleko tuleme kukaaba katale bakwano bange nze nga mukyala Nansubuga Rosemary Seninde njagala okweyama gye muli mukama nga ye mubeezi wange ng'atwongedde obulamu nga bwe tumukoowoola ng'atuwadde amagezi n'ekisa bakwano bange ngenda kutambula nammwe omukulu ono ngenda kutambula naye era bakakasa olugendo luno tugenda tutambula ffenna njagezaako okumukonektinga eri bakadde baffe baminisita bemumanyi nti ebintu bino bigwa mu kiti kyabwe basobole okumukwatizaako naye ate n'ekyo ekitali ekyo kyokka n'okulaba nti naffe tufunamu kubanga sawo bwetambula obulungi kitegeeza naffe tugenda kutambula bulungi ekyokubiri njagala okubakakasa balinanga abaagalwa nze ndi mukyala wa NRM era nze director wa NRM mobilization ate ekyo nakiruma mu sikirinaamu nsonyi kyenva njagala okubasaba bannange era n'okubeegayirira emirembe tukyagyetaaga tuli beeteefuteeka okukola buli kyonna ekyetaagiseera ekisoboka okulaba nga abavubuka tubakwatako mukama atubeere bave nabo mu mbeera embi kubanga be bagenda otuddira migere nga tetuliiwo naye siyinza kubawakkuluka sibasabye nti bannanga ab'emikwano tuleme okuddamu okulimbibwa tuleme okuddamu okubuzaabuzibwa nawulira ennaku ng'abantu abakyala bajja ewange nga babuuza onaleko Seninde kasi kwe tukulonda ddi naye batunuulira nga sikitegeera kye baliko onaleko tukulonda ddi kati nga ne kyebalonze tebakimanyi nga tebamanyi nakumanya nti ne ku kaloti peka tunabaddemu okitegeera abaagano n'olwekyo okwebuzaabuza okufaanana bwe kutyo mukama atubeere tusobole okubeera n'amaaso agalaba tubeere n'amatu agawulira tubeere n'emitima egitegeera ate tubeere n'obwongo okusobola okutujja mu mbeera embi buli lwe tubeera nga tusobola okutegeera n'okumanya nga mukama ye mubeezi waffe atuwa amagezi nze nkiwa tujja kusobola okukuza abaana b'eggwanga tujja kusobola okukuza abaana b'eggwanga omwana n'afuna olubuto ng'akyali muto akyasoma ekyo nakyo nemukimenyeza Museveni omwana ne bamuwasa ng'akyali muto naye ng'awasisa akuleetedde ekita ky'omwenge n'okikwata ate ne mumaliriza ne mugamba bannange abaana bafumbiddwa ng'akyali bato Museveni mukyamu nnyo eyo ensobi tugimenyezaani
omwami Katebe akoze omulimu gwe akuyigiriza akulonze n'akuyamba n'obeera omukulembeze naye okusaba naawe weeteekeko ebbanja weebuuze naye nze tokwalikiryengasse mu kukyusa obulamu bw'abalala. Is it because nze kulembera edduuka eritunda eryassawo ekyo kimala? N'olwekyo mikwano buli omu ku ggwe njagala nkusoomoze ddayo nga weebuuza naawe tokwalikiri ogenda okugattako erigenda okutwala abantu beewuwo mu maaso. Kale genda obayigiriza okulunda okuzimba ka Rosemary. Kale waakiri asimbeyo akamu obubiri era kale akantu kano nakalaba kalabika kakula ng'omuti. Omuti ogwo bwe gukula gubeerako obuntu bungi nnyo. Bw'obanga obunoze osobola okuwezaako kilo eziwera. N'olwekyo bw'obanga oli asindye omuti gumu ebiri esatu n'alundayo n'obumubye ku gubiri ne bukabaka mu bwekati, mu myezi ng'etaano ajja kuba alina obumyu bumeka. Mu myezi etaano anaaba alina obumyu bumeka era ssente anaaba afuna mmeka. Kale n'ekitiibwa n'ekyendo tubiriza Mukama. Era Mukama ow'ekisa mwegayirira atuwa amagezi n'okutegeera, atuwa amagezi n'okumanya, atuwa amagezi n'okwegendereza, ate atuwa amagezi n'okujjukira. Tubeerenga n'okujjukira omusajja n'akoze okugwe, kale tumujjukirenga. Tuyinza obutaba ne bye tumuwa naye tumuwe essaala, tumusabire Mukama amuwe amagezi, tumusabire Mukama amuwe obulamu. Bwe tunaamala ekyo ate naffe tujjukirenga nti ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni yeetaaga okusabira. Pulezidenti Museveni yeetaaga okusabira bannanga baagala. Oba omwagala oba tomwagala ye Pulezidenti wa Uganda. Naye nga njagala okubabbirako bw'abeera Pulezidenti wa Uganda ndabye abantu mu COVID-1 ng'omusajja alwanya nnyo okulaba nga tetufa COVID. Tulina emikwano e Bulaaya naye oli n'akubulira n'akugamba nti bannange tufiiriddwa emikwano egitabalwa muwendo. Bakwano bange bisoboka, tewali kitasoboka kasooteekamu okwagala. Kaakati nno tuteekemu okwagala nti okuva n'olwaleero obukyamu, obutamanya, obwavu Mukama abututwalire mu nsi ey'omuliro. Era nze sirina kubuusabuusa ku Nataali, tugenda kutambulira wamu naawe. Nze 2026 nze obwange nakutandise dda nti ndi mobilize. 2026 ab'emikwano nze nsuubira nti akalulu tujja kukalonda bulungi n'amagezi. Kubanga tetunoonya abaagalwa kwe kubeera n'emirembe. Annange nalabye ka vidiyo nawulidde nga nfana okutuusa essaawa ya leero sinnaba kwebaka ku mpeke ya tulo ng'abasajja bakutte musajja munnaabwe bamugambye bwe bati bamuteereddewo embwa zimuli mu kumulya nga mulamu atunula ati kwagira ne yeegayirirako ne bamutabika ebigoye mu kamwa aleme kubaleekaanira. Ebyo obanga biri eri neeno bisobola okutuuka. Ate temwerabira history repeats itself. History repeats itself. Njagala okumaliriza nga nkubira bannange bannaddiini omulanga. Era mmaliriza na kino. Mukama yateekawo bannaddiini ng'abakulembeze b'eddiini okusobola okuggusa omulimu gwe. Era nsanyuse nnyo bwe ndabye Reverend. Ate n'ensanyuka nga ndi ne bapasita. N'ensanyuka nga ndaba bahaaji manyi abamu basheeka. Bakwano nsaba okubeegayirira. Eggwanga lino mwe tubatunuulira nga bakama baffe. Tubatunuulira nga bakama baffe abalyowo emyoyo gy'endiga za Mukama, endiga za Katonda eza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'olwekyo tuleme okuva ku mulamwa okwekyo ekyatulondesa ng'abakulembeze b'eddiini. Tuyigirize abantu baffe okutegeera Katonda, okumanya ekituufu n'amazima gatutwala mu maaso, okusinga okuvuma ate n'okubeera ekyokulabirako obulyawo ekitaba kyabuvunaanyizibwa. Kubanga omukulembeze nze mutwala nga kyabuvunaanyizibwa. Omukulembeze bw'akola mukulembeze munne tekiba kyabuvunaanyizibwa. Mukama abampeera omukisa, Mukama abanjagalire, Mukama abankolera ebirungi,
Mukama abawa obukulembeze obulungi abantu bemukulembera turusawo basobole okubalabamu omulimu. Era abaagalwa mbisanyuka nnyo ate okujja ewammwe nga tuli wamu n'omukulu ono twongere okulambula ku mirimu gy'abantu baffe n'okwongera okubakubiriza bajjukire nti dinaali tutambula nayo ey'emikono amagulu n'obwongo ate nga n'ekirabo eky'obulamu Mukama akituwadde. N'olwekyo bannange nsiimye okubeera wano, bannange mwebala okunnyaniriza obulungi, mwebala okumbeera neepulira nga ndika era nze ndika bannange ndi mu baganda bange bamama beyakanja era bwe mubanga muyiseeko mu Wakiso mwabatasula Wakiso ewaffe ennyumba yaffe enzigule wamma taata si bwe kiri munnange era twalese waggule. N'olwekyo bakwano timulemanga kujja ne mugamba nti ewa mukyala Seninde yeggwa nze simu yange sitya kugigaba munzikirize njibawe abagyetaaze kubanga okujja okubuulirira ate nze mbuulirira nnyo ne ku baana ab'obuwala bambi ne tubayigiriza obuvunaanyizibwa. N'olwekyo temulemanga kutuyita ne tujja ne twogerako eri abavubuka baffe 0772 43 45 13 0772 43 45 13. Tugende tukole Mukama atuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe agiwa omukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama abeera Nachanyo kugenda kanisa ebibuzo nga bibiri kyekyo n'omukulembeze mulina okubuuza ebibuzo bibiri byokka genda kulesa kulo munzikirize mbeebaze kubanga tebibadde na bibuuzo naye mubadde muwa birowoozo. N'olwekyo njagala kubakakasa ebirowoozo byammwe ngenda bituusa era omukulu ngenda mukaba ebbaluwa giwandiike nga bukyali esaba pulezidenti okujja. Bw'anaaba tasobodde manye era ajja kutwala obuvunaanyizibwa abeeko gw'asindika okumukiikirira. N'olwekyo ebbaluwa bwe tugiwandiika nga bukyalira beta, n'olwekyo taata ajja giwandiika tusobole okugigoberera. Kaakati ekyokulaba nti tuyambagana naddala mu puroguramu eza gavumenti, nze njagala kubasaba n'okubawa amagezi engeri gy'olulinde gye muyina ebibiina ebiri organized through SAWO. Njagala kubasaba mujja genda mulabe ba community development officer ku magombolola gaffe. Community development officer abeera ku gombolola oba ku town council. Abakulu abo bajja balambika bulungi engeri gye musobola okuganyulwa mu puroguramu eya parish model gavumenti gyegenda okutandika era n'ebitundu ebimu eyandastanding oza batandise okutambula. Eyo puroguramu eya parish model gavumenti egitaddewo kutuyamba ku puroguramu ez'ebyobulimi n'obulunzi. Ate mmwe abasawo mugwira ddala butereevu mu puroguramu ez'obulimi n'obulunzi. N'olwekyo you can be direct beneficiaries mu puroguramu eno. Yensonga lwaki mbasaba mwenga abakulembeze oluva wano mugende mulabe ba community development officers basobole okubannyonnyola n'okubalambika engeri gye musobola okusabamu ssente ezo kubanga zo zigenda kuweebwa ku parish level. Parish model abantu bagenda bawera ssente ku muluka level eyo mu miruka gyammwe so si ku district so si ku national naye ku parish. N'olwekyo olw'okuba nti zijjidde ddala wansi kyeva mbasaba mugende mulaba abakulu abo babalambike engeri gye musobola okusabamu ssente ezo. Bino ebisigadde waggulu ebyo tujja kukwatagana n'omukulu ono tulabe nga tutambulako mu ofiisi z'abakulu bano tulabe engeri gye bayinza okuyambako oba n'okulungamya. N'olwekyo bakwana ebisigadde ebirowoozo mbitutte naye nsaba Mukama ayongere okubankuumira. Nze nsanyuse nnyo okubeera wano. Mwebale nnyo mwebaliridde.